Mani munsi muno osubwamu n'abantu abajja kutwalowooza wayi Mukisa Tabanga azanye kabadi ne tusindika bannamawulire baffe ne bajja wano baamunoonya paka lwe baazuula waali ne basanga kituufu omukyala nga waali n'omwana nga waali nga Mukisa yali ayogera kituufu yali anoonyeza mukyala we kyakulya naye twebaza abazira kisa abavuddeyo bonna ne basonda era nga mukama wange bwagambye nti okuva ku shinsi 2,000 abantu baazisonda twabawa enamba y'essimu kwe baaziyisa era sente zo tuzikwata ne tuzikuŋŋaanya wamu mwebalire ddala kati no nga bayise ku CBS basonze obukadde bwabadde 5 mu emitwalo 3 ezimu zamuweereddwa butereevu naye zonna awamu omugatte gwa $8,000,000 mu emitwalo 9 twakwataganye ne mukulu Mukisa ne tukkiriziganya aggulewo akawunti sente zino tuzimuteere ku akawunti era mbagamba nti sente feze twakuŋŋaanyiza tuzitwala ku akawunti tuzireesa azirabeko naye nga bwe twadde tukanyiza naye tuzitwale tuzireke muki tuzireke mu banka nkwebaza sente zinaakamanzaani okuleka Katonda yekka yakikoze okamanzaani nkwebaza nebaza ewa CBS nebaza wana Uganda mwena abasonze sente zino mukama taata ne CBS mukama nayo njebaza n'abakozi bayo bonna nebaza ne kabaka waffe Ssaabasajja Mwenda Mutebi olw'okuteekawo CBS singa teyagisaawo bino oluusi sandibifunye mukama nkwebaza olw'okumusobozesa n'ateekawo CBS mukama nkwebaza okukola kino taata sirwa amagezi gange sirwa kutegeera kwange naye olw'ekisa ky'omukama taata nzikiriza nti osigala gwe mukama mu maziga ge nakaaba wavuddemu essanyu sikaaba kati nti nkaaba lwa nnaku wabula lwa ssanyu mukama nkwebaza ku lwekyo tubeebaliza ddala temujjanga okwo mukuume omwoyo ogwo omulungi wano tulinawo bannaffe abazze okukiikirira abalala bonna tulinawo bannaffe abavudde mu Movit nabo nga balina ettu lye baleese ate era tulinawo ne bannaffe bano nno bakozi kinnoomu abakozi okuva mu Uganda Revenue Authority abayingira mu kitongole ekyo mu mwaka 2020 omu ku ffe akuwaddeyo kilo 10 ez'ebijanjaalo n'omuti gwa sabbuuni ate awamu ne twesondamu $1,200,000 ze ziri mu baasi eno tusaba nti mukama akukwatireko twakusibiridde entanda ya $50,000 gakuguliramu mwana mata ne tuleetayo n'ebizigo bya $1,000,000 ebitono ennyo bikuyambeko mu lockdown eno gy'olimu naye nga tukusibirira entaana nti twagala onoonye edduka wano ku kyalo tujja kujja tulisiige rangi tukuteremu entandikwa tekuli edduuka eriryo tulawo banakugoba mu dduuka lyo